eyali kansala w'e Makindye era nga munnakibiina kya Nuupu Ivan Wafula ayolekedde obuzibu obutagambika oluvannyuma lwa munna NRM Yasin Omar okumuwangula mu musango gwe yajulira ng'awakanya ebyasalwawo kkooti enkulu bwe yamugoba ku bwa kansala ku lukiiko lwa KCCA. Yasin Omar ye yasooka okutwala Wafula mu kkooti ng'agamba nti bwe yali alayira nga kansala yakuba ebirayiro eby'obulimba, bw'etyo kkooti n'egoba Wafula. Omusango nga guwedde Wafula nga bamugobye, Yasin yamusaba ave mu NRM adde mu Nuupu amusonyiwe, Wafula yeerema. Wafula kye yakola kwe kugenda mu kkooti ejulirwamu n'ajulira, kyokka era omusango gwamumeze. Kaakati Yasin Omar agamba nti Wafula ateekeddwa okumulirira ensimbi ezitasoba wansi wa bukadde 500. Nemugamba bw'akyuka n'avujja ku NRM tujja kutuula tulabe engeri okumusonyiwa, n'agaana neeyongera mu Court of Appeal. Kati kijja kumusonyiwa, alina okunsasula kosti z'abalooya n'ezzange, nsuubira miliyoni 5. Yasin olwaleero akoze akabaga n'abawagizi be okwebaza Katonda olw'okutuuka ku buwanguzi bwe yatuukako nga kkooti esazizaamu byonna Wafula bye yasaba. Kwebaza Katonda kubanga mpangudde oyo musajja wa Nuupu Wafula ate bampadde kosti buli levo. Tubadde mu Court of Appeal yajulira on 8th wiiki eno ku Lwokubiri n'emuwangula era banyongedde ssente. Kati nina okwebaza Katonda na mikwano gyaffe. Ku kabaga kano Yasin era kwasinzidde n'alangirira mu butongole nga bw'atagenda kuddamu kwesimbawo ku kifo kya byabufuzi eby'olukale okuggyako okwesimba ku bwa ssentebe bwa disitulikiti ey'e Makindye obw'ekibiina ekya NRM. Njagala kibeere kyakulabirako n'abalala bakadde bakole ki bawumule basigale mu pati nga bazimba abavubuka. 24 years. Yes. Yasin agamba nti kyekiseera basajja bakulu ne bakazi bakulu mu kibiina kya NRM bamulabireko, ekibiina n'obukulembeze babikwase abavubuka envuumuulo. Abavubuka abapya katubawe chance nabo bakole ki bafugeko kubanga tumaze kubatendeka. Mpoze ekifo kimwe kye nsobola kugendamu kya chairman NRM district Makindye. Yasin Omar abadde omu ku bakulembeze mu kibiina kya NRM abateerya ntama nga talina gw'atagambako singa aba alina ensobi gy'akoze era nga buli kimu akyogera nga bwe kyandibadde, naye nga kati agamba nti kyekiseera alyoke, kyokka agamba nti kw'okusirika tagenda kusirika, waakusigala ng'ayogera ku nsobi mu kibiina ne mu ggwanga. Kibalizi John, Beg Television.